Abagoba ba taxi abegattira mu kibiina ki Kampala Operation Tax Stage Association ekikulira Yasin Sematimba basazeewo okwekalakasa ku bbalaza ejjanga 22 omwezi guno ogw'omunana nga bagamba nti bakoye poliisi y'ebidduka okubatulugunya wamu n'ekitongole kiwooza ky'omusolo mu ggwanga olw'okuba binikanga omusolo gwe batategeera. Bano babadde mu lukuŋŋaana nga baagala akulira poliisi y'ebidduka mu ggwanga Dr. Stephen Kansima ng'ali wamu n'abakulu okuva mu kitongole ekiwooza omusolo babannyonnyole lwaki baba batulugunya kyokka tebalabiseeko. Twagala okimagamba nti ku Mmande tetwagala kikyusa wadde okisazaamu wadde akirinyamu anaakinyamu yanaakiwulira ku Mmande teri takisi egenda kutambula kimala. Nze nsaba oba amategeera y'emmoloka bona kino tekiyamadde ebayika naawe emmoloka weepaka soka bajjako enambala bakusaba obukadde bonna nga towulina tejja kubeera waka tupaakinge bano abasajja batuyamba nnyo. Kino ekigambo tekyetaaga kuddamu bweko. Ekigambo kiri kimu emmoloka zezikozesa eri mu bukadde 5 okudda waggulu naye lwaki okutuzikamu omuntu w'emiliyoni 4 ajja atutegeerere tetugamba olunaku lw'emmande bwaba tewali kituuse emirimu tutadde wansi. Okusinziira ku bano kirabika abanene mu poliisi y'ebidduka babayisaamu amaaso nga ensonga lwaki tebazze mu lukuŋŋaana luno so nga ate basoose kukkiriza nga bwe bagenda okubaawo kale ku ssaawa envannyuma ne balwesamba. Abatakisi bano abakulira Yasini Sematimba basazeewo olunaku lwa bbalaza obutakola mu ngeri y'okwekalakasa okutuusa nga poliisi n'ekitongole ky'omusolo bamaze okubannyonnyola lwaki babatulugunya. Bano bagamba nti nabo bannayuganda ng'abalala kyokka nga poliisi ebatulugunya ebitagambika ng'egendera ku ŋŋambo z'abantu be bali nabo mu mulimo guno ne bagamba nti tebagenda kukikkiriza. Obujulizi bw'ennina omwezi oguwedde nasasula ebipapula bya $1,400,000 ngenda okuddamu ntyo olunaku lwajjo emmoloka nebagitemako ennamba. Nze ensonga eyange nafuna pamiti yange eyino ya 1999 naye kyannyedwala emyaka 2 nga sikola eziyinza okugamusa naye mulebedduka nga mbanzireyo nfuneka pi omutulasu gwanzanga mukosisa bwamugaka pi ajja kumpata kwange kubeera autoglas alongozere mukyalo nyine atandika okukola mutasi nage emyaka 17 akamalamu emyaka 26 ankola takisi naye tuyina ekizibu kitesinga pameti naye emboloka ntumidde emyaka meka 26 pameti bwenalwalamu emyaka 3 okudda tugisaziza mukagikune gato naye kyetusaba kiri kimusa omukama waffe kiramaani opoliisi kotugisasula obusaala kuseera zetukolaki otunywa amafuta. Nze ebisingawo watuwatuka okumanya nti embolekere balubola tudenkya oba omupiira gugera kutambula bwego naye bwaba tatulumirirwako babaki tusaba ekintu kimu poliisi ya Uganda yaddemu ebyobufuzi bino tukyogera mu lwatu ensi yonna ekolaki. Yesu Kristo bwe yajja ku nsi kuno ng'awulira ekigambo kya Mukama bamwangulira amalusu naye olwaleero abantu basula mu kyaki nga beegalira Yesu abakole ki. Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bamugoba e Madiina n'agenda e Makka bamugoba mu kibuga n'agenda e Madiina mu kyalo. Olwaleero abantu bayalira gendayo Makka gye bamugoba n'agenda mu kyalo kakati bano bapoliisi ekiri tukkirize fenna mu bulumi pulezidenti Museveni kwe bakamusinga mafu yatwala ebirumi ng'esatu ye muntu afaayo eri omuntu wa bulijjo. Ye ssentebe w'ekibiina kino Yasini Sematimba agamba nti basazeewo obutakola ku bbalaza kubanga akulira poliisi y'ebidduka mu ggwanga Stephen Kansima abayisizaamu nnyo amaaso era nga kati basazeewo okukola kino okutuusa nga batunudde mu nsonga zaabwe. Empiso gye bateeka wansi fe abavuzi ekisumuluzo kye tuwummuza n'olwekyo okusinzira ku malowooza aganywa ku lunaku lw'emmande ebisumuluzo tubitandeko wansi. Wabula akulira poliisi mu Kabalagala Mugerwa Bernard asabye baddereeva bano okubeera bakkakkamu ensonga zaabwe abakulu bagenda kuzitunulamu kubanga zirimu eggumba. Abeeruzira ab'ente babaawe era yakola kiyakitwala ate n'alina mukama we era nga ye IGP kyendowooza nti n'ensonga zonna information genda gimuwa era nagimuwadde ekifaananyi ekiri ku ground saawe naakola ki akimanyi. So kyonna kyemukaanyizaako mbeebaza mu kintu kimu nti kya mirembe
ate muli nti mulimu agenda okukosebwa nti agenda kubibwa agenda tokyalingibwa kiryoka nze tosikola kinaamu buzibu naye nkimanyi nti kyonna temugenda kufakinga mwezi mulamba oba mwaka mulamba okukkakana mujja kumaliza nga babaddewo kimiitingi egenda okusinkana ebyo biki ebibaluma oba ebituluma byetwagala bikolebwe. Ate Mustafa Mayambala nga y'omu ku bakulira takisi mu Kampala asabye abantu bano okugondera ebiragiro bya poliisi n'agamba nti bo tebagenda kwetaba mu kwekalakasa bano kwe boogerako. Mulanga gwemba kubira guli gumu ne bannannyini takisi nti ensonga eno tugikwate mu nkwata ey'obuvunaanyizibwa tubeere nga tugenda mu lukiiko olwo abakulu lwe bapropozinze okubeerawo mu wiiki ejja kubanga nze kyempuliddeko ti ebbaluwa gye baba bawandiikidde egambye nti ku lunaku lwokuna tulina olukiiko olugenda okutuula ekyambogo nga lwa bonna wamu tugende ensonga tuzisootingiraawo kakati gweobeera opapa kyokuga nti ku mmande ogenda kwekalakasa nga ku lwokuna waliyo olukiiko olugenda okugonjoola ensonga eyo so tewali kwekalakasa badriver mwenna mubeere bakkakkamu ekifaananyi kyaffe ng'abavuzi b'ebidduka kibeere nga kirongoofu ate tuleme okulumya abantu ng'ensonga ate gavumenti evuddeyo egenda gigonjoola ekwatagana n'ebiva. Kati poliisi y'ebidduka wamu n'ekitongole ekiwoza omusolo mu ggwanga basigaze ennaku mbale okulaba nga batereza ensonga z'abavuzi ba takisi bano ze bagamba nti zibanyigiriza nga muno mwe muli okukwata emmotoka zaabwe nti bazibanja okukuulako ennamba z'emmotoka zaabwe olw'empaka n'ebirala bingi. Eggulu erikusakiddwa Tenywa Isaac ku lwa WBS Amasunsule.